Ekyamazima mu bantu bonna abateekeddwa okufuna obusaasizi anti Anatoliimu. Si lwakuba nti twasanyukidde ekyakutuuseeko, naye anti Ana eddoboozi olikozesezza otya ebbanga ly'obadde nalyo? Nga n'ekikuleese olunaku olwaleero maanyi ga ddoboozi lyo. Kitegeeza nti singa eddoboozi lyo lyakusookayo oba osanga ggwe tewaali etaagisizza kujja oba ekizibu ekyo tekyali kutuuseeko. Anti Ana ky'ogamba ku bizibu ebibadde mu ggwanga olaba nga wabadde tewannagwawo kizibu kyetaagisa ddoboozi lyo. Anti Ana mukyala munno n'anoonya omwami w'okutuuka lwayingidde mu kabbuli, naye amazima nga anti Ana tositulanga ddoboozi. Anti Ana ekisa mmwe kiri bavaawa okulaba nti mwetaagisa okugattako amaloboozi gammwe ge mutasobola kugattirako n'abakyala bannammwe. Mukyala munno okuva mu mwaka gwa 2021 anoonya mwami we. Abaana baamuli n'abaana ab'obuwala banoonya taata waabwe. Situmanyi oba Kibalama yafa oba Kibalama yazaawa buzaayi, naye emirundi abaana ba Kibalama ne mukyala wa Kibalama gye beewuubye nga banoonya omuntu waabwe, wallahi Anatalia oze eddoboozi lyoba osanga lyali badde lya mugaso. Anatalia ozi ffene bwe twogera okukuula enjuba, Anatalia ozi najja n'ayogera eddoboozi lye liba lya nkizo nnyo okusinga ku lyaffe. Ekisooka mukyala, ekyokubiri tamala gwogera. Ekyo ekirese omukyala nga Anatalia ozi okwogera kisobola okufuuka point of discussion era ne kikyusa embeera. Maama wa Sseggirinya n'atambula ng'enkuba emukuba akaabira mwana we nga bamusibye. N'alaajanira abakyala bonna ab'amaanyi mu ggwanga okuva ku mukyala Museveni nti bannange mumpe omwana wange. Ekyamazima gennyini Anatalia ozi nga muli eyo musirikidde amaloboozi gammwe. Anatalia ozi bw'otagatta ddoboozi lyo ku lya mukyala munno n'oligatta ku kiriwa? Bw'otagatta ddoboozi lyo ku maama w'eggwanga onaaligatta ku kiriwa? Bw'otagatta ddoboozi lyo ku baana b'eggwanga abawanisa ebipande nga banoonya kitaabwe onaagatta kuliriwa? Naye mwasalawo okwefuula kyesirikidde mu mbeera ya zirindaba olwange. Oba osanga amaloboozi gammwe singa mwali mwagaweerezaayo dda gaali badde gaabasookayo okutuuka mmwe nga temwali etaagisizza kujja. Naye oluvannyuma lw'okummensa amaloboozi kituuse ekiseera nga amaloboozi obuloboozi agammwe tegamala, nammwe mulina okwesitukira kubanga emmaali yammwe naye erugendeddemu. Naye nga lwaki tulinda ensi okuvunda? Nga lwaki olinda okulwala okutegeeza ekyalo nti bulijjo omanyi okujjanjaba? Twakafiirwa abantu ku mutala guno bameka naye nga tulina omusawo omukugu asobola n'okwejjanjaba. Abakyala ab'amaanyi mu ggwanga ne mwefuula abatali mu byabufuzi nga n'ebiseera ebisinga bannammwe bwe basalawo okutwazika ku maloboozi gaabwe bagatuwa batujerega. Joli abalamu nalaba Farida Nakazibwe nti omuntu alemu okukampeyininga ate nadda ku bannabyabufuzi banne mu kifo ky'okwogera ku bizibu ebigenda mu maaso mu ggwanga n'awunzika agamba anyway nze siri munnabyabufuzi. Mukyala Farida Nakazibwe bizibu ki bye nnina okwogerako ebitaaleetebwa bantu? Ebizibu si bwe buzibu, abantu bwe buzibu. Kuba abantu be baleeta ebizibu oba abantu be balina okuggyawo ebizibu. Kakati tetwali badde na bwetaavu bwonna bwa kampeyini nga tuggyeko Museveni. Obwetaavu bwaffe bwali badde bwa kutereeza bizibu ebireeteddwa Museveni, naye tugenda kubitereeza paka ddi nga ye akyabisomba akyaliwo. Ebizibu tebitambula, abantu be babitambuza. Kibanga omuntu mwana agamba nti olugambo lubi, olugambo si lubi naye abantu be babi. Kubanga olugambo terwesitula kwetambuza, olugambo lutambuzibwa bantu. Kakati bw'ogamba munnabyabufuzi afo kasinge ku bizibu ebiruma abantu ebyaleetebwa baani? Era lwaki obwanga mbuteeka ku bizibu ng'ate abatambuza ebizibu bo weebali? Tetugenda kwogera ku bizibu biruma bantu naye nga waliwo abaleeta ebizibu ebiruma abantu. Abo abaleeta ebizibu ebiruma abantu
kibafuula ebizibu ebiruma abantu era ng'ebizibu si bye birina okulwanyisibwa wabula ng'abantu abo be balina okulwanyisibwa. Kakati gwe bw'onaakeera n'ogamba nti gundi tasobola kusoma agenda ye atambulira ku banne, agenda kyeki oba manifesto kyeki? Manifesto kyeki? Mbadde nti manifesto ogikola okusinziira ku bizibu ebiri mu kitundu ebyaleetebwa baani, era osobola okutuukiriza manifesto eyo ng'ono gw'oli mu kulwanagana naye akyaliwo. Bw'aba asobola okubaawo nga gwe ate ogenda kutambuza manifesto yo, then obwetaavu bw'okumuggyawo buba bwaki ng'ate oyina amaanyi ageekolera ku bizibu. Bwe bajja okwogerako gye tuli boogera mu ngeri ekinagguka, boogera mu ngeri etali ya kizadde, boogera mu ngeri ekuba evvooje, boogera mu ngeri ekinagguka. Ab'amaloboozi bonna, kubanga si mukyala gwe bayita Farida Nakazibwe gwe waalisuubidde okufubutuka mu statement eyo wakati mu bingi ebyokwogerwako. Naye amaloboozi gammwe mugatuwa gatujerega bujerezi, mugatuwa gatukakkanya bukakkanya, mugatuwa gatumazeemu maanyi. Unfortunately bulijjo bye twadvocatinga fo ne mutuyita abalalu, ne mutuuka n'otutuuma amannya simanyanga fuutu biki, ne mutuuka okutukakkanya ne mutulengeza ng'abatalina nsa. Bannange ensa tugirina. Kuffe tewaliiwo mulalu, kuffe kummwe tewaliiwo atusinga kutegeera, naye enjawulo eriwo. Ffe twategeera ebizibu ebiruma abantu nga mwe mulina mmwe. Ebiseera ebisinga buli we weekweka obwekwesa ebizibu oba buli lwodduka obuddusa ebizibu, ebizibu bigenda kugoberera bikulumbeyo. Kyova olaba abasajja abakugu bakugamba Tereza wookolera. Toddukanga wookolera olw'okuba waliwo abakutawaanya kubanga ne gy'oddukira waliyo abantu era ebizibu by'olese eno bigenda kugoberera, meaning Tereza awo wookolera. Kakati mmwe ebizibu mubidduka naye ate lazima biwunzika bibasanze eyo gye mwagenda okutaayiriza empiiya. Kyokka ate gye mwagenda okutaayiriza empiiya ye wabaleetera obutoogera ku bikyamu ebigenda mu maaso mu ggwanga nga muti okubagwamu, nga muti okubazinda. Naye embeera embi bano gye baleeta oba sisitimu embi mwe batufugira, wallahi nammwe ejja kkulukuta ebalumbe mu maali yammwe, ejja kkulukuta ebasangeyo ebasaanyizeewo emaali yammwe. Mulekeraawo okusirika ng'ebikyamu bigenda mu maaso mu ggwanga, mwogerenga ku bikyamu ebigenda mu maaso mu ggwanga. Anatalia Ozi eddoboozi ly'omukyala lya nkizo nnyo n'okusinga erya Munaddiini naddala ewaffe Uganda. Eddoboozi ly'omukyala alinga ggwe mwannyinaze Anatalia Ozi lya muwendo nnyo n'okusinga erya Munaddiini. Naye eddoboozi n'olitumma mu buli kimu ne ku nsonga erimu mukyala munnaako abo babakyala banno abakaaba. Abaana ba Kibalama ne bakaaba, abaana ba Damulya ne bakaaba, ne bakyala baabwe ne bakaaba. Wallahi ng'osirise. Maama wa Ssegirinya n'atambulira wakati mu kire ky'enkuba, ekyo tekyamala okukwatako n'ogamba nti nnina okukozesa eddoboozi lyange. Lwaki eddoboozi ly'olituwadde mu kaseera kano, meaning otuwadde eddoboozi tukuyambe nga ggwe tewatuyamba? Ffe tukuziikireko nga bwe twafiirwa gwe tewaziika. Lwaki tewatuwola eddoboozi mu kaseera kano naffe ne tukuwola ku maloboozi oba ku buyambi obw'ekika kyonna? Lwaki tewalituwolaako? Lwaki tewalituwolaako? Ekyo ekikozesa statement nti era ze mbadde nkola ebyange nga neekweka bwekwesi era nga basuubuzi bannange ntera obbakubiriza bw'obaako k'okwasizza. Sirika ki ekikusirisa kubanga agambye mbu bw'obaako k'okwasizza sirika bayinza okukugwamu osirika lwakuba waliwo ababbi ba kifeesi? Olowooza eyo emmaali gy'okweka ogikweka ba kifeesi? Baani abo b'okweka emmaali b'otyo okukugwamu? Ekyo ekikukwesa emmaali olw'okuba otyo okukugwamu naye nga tobbye enzibe kye kikulaga nti twetaaga enkyukakyuka kubanga emmaali bagikweka babbi so si gavumenti.
naffe oba osanga abatalina baabika bamazima na bwenkanya, abatalina mikwano gy'amazima na bwenkanya, ebyapa byaffe tulina kubisitula nga tubitwala mu gavumenti, n'ebiraamo byaffe tulina kubisitula nga tubitwala mu gavumenti, kubanga gavumenti erimu dipaatimenti ey'abaamuleko oba ey'ebintu by'omufu, administrator general, nga n'ensonga ezitulemye oba nga banayo ebintu byamufu nga tuddukira mu gavumenti etutaawuluze. Gavumenti gye twateresanga ebyaffe nga ye neesigwa esinga, essaawa eno gye twekweka era laazima nga tonnakiraba nti twetaaga enkyukakyuka. Wootuuka okwekwekera sikaali eyajja okuwa obukuumi, kikulagirawo nti ke kaseera nkyuseemu ku asikaali eyajja okumpa obukuumi, ayagala ate twala butwazi bulamu. Gavumenti ekitongole ekyalibadde kisembayo ekyokuntikko oba institution ey'okuntikko gye nnina okwesiga n'ebyange, akate kaakati gye ntiisa ebyange, ebyobugagga bye twakwekanga ababbi ate kaakati tubikweka gavumenti. Nga lwaki okweka gavumenti ebibyo era nga tonnakiraba nti yeetaaga okukyusibwa, kyokka nga ate tuulu eyinza okusookerwako ly'eddoboozi ly'Omukama lye yakugemulira. Anatalia Ozi, abasuubuzi babadde nga boogera ku misolo, abasuubuzi babadde nga boogera ku renti, abasuubuzi babadde boogera ku zi infirisi, abasuubuzi babadde boogera ku bintu eby'enjawulo, ng'osirisa olinga TV presenter, kumbe naawe bulijjo obadde musuubuzi. Kibanga wonaabeere waka n'ogamba siina ssente ate ne zibula. Wali obaddeko awaka n'ogamba nti sirina ssente ate gw'ogambye nti sirina ssente nga gw'olina okubuuza ondabiddeko ku ssente zange. Kakati ne bano abaana b'obuwala ba Anatalia Ozi abakyala abalina amaloboozi ag'amaanyi, mwana wattu tugenza okuzuula amaanyi g'amaloboozi gaabwe nga kimaze batuukako, naye nga bulijjo bituuka ku bantu nga tumanyi nti tebalina mimwa era tebibakwatako era nga ffe tubalaba just nga ba TV presenter, kumbe na beeno mu bizinensi zaffe ze tukola gye bali, kumbe nabo gye bali. Kakati sente zimaze okukubulako, twakubuuzizza oyinamu ku ssente, nze sirina ssente era ebyokugula buttaasiika enva bannange tebinkwatako, ate kati ssaawa eno tubuuza ssente ezaakoze eki, ezaabuze. Mututeekako nnyo embeera nti ffe tulina okweranga ennyumba mmwe mujje mutuule. Bwe tuba twogera ku nsonga z'obusuubuzi mu maloboozi gaffe amatono agatakenkana na maloboozi gammwe, tuba tulowooza twogera ku lw'abasuubuzi, kumbe ne mu be twogereramu mulimu abalina amaloboozi. Mu be twagala okuyamba mulimu abalina amaloboozi amanene agasinga agaffe, naye nga bulijjo bagasirikidde. Ebiseera ebisinga singa omanya ekikyamu n'otakyogerako oba n'otakiroopa, obeera kitundu ku kikyamu ekyo. Anatalia Ozi, olina amagulu abiri, olina emikono ebiri, naye oyagala bakutambulire. Mukama gwe yatonda n'ebiyungo byonna ebisobola okutambula, oyagala bakutambulire. Mukyo kikyentegeeza olina eddoboozi eriyinza n'okuba nga lisinga ku lyange, eryange liyinza okuba lyererejja nnyo, naye olyo we livuddeyo libeera ddoboozi ddala, era y'ensonga lwaki lwe lyavuddeyo lyabadde ddoboozi ddala. Lwaki bulijjo tolikozesa? Bameka m'olimu abalina amaloboozi? Abakyala n'obalaba ku TV bakayana lwakino naye nga tebalina maloboozi. Omala bakuleetera China Town abantu ne bakane nga tebalina maloboozi. Imagine ng'olina eddoboozi ate nga naga amaloboozi amatono ge tuteeka ku gayamba ggwe, naye n'osigala ng'eriryo olisirikidde. Mu kaseera kano tujje tukusaasire. Wakozesaako ddi ku ddoboozi lyo ku lw'abasuubuzi? Mbugwe kye wabagamba eky'amaanyi mukweke emmaali yammwe. Bwe bakweka emmaali yaabwe ekizibu kibeera kivuddewo. Kyekyo kye mukweka emmaali ekiba kigenda okuginywa ate nga mulaba tekyetaagisa kuvaawo. Nti gwe kye wagamba abasuubuzi emyaka gyonna gy'osuubulidde nti basuubuzi, mukweke emmaali yammwe. Temweraga abasajja bayinza okukuyingiramu. Baani abo abayinza okukuyingiramu ate abatalina kugenda? Era ng'olaba gwe tebakusinye kukimala kukyogerako nti balina okugenda, oba osiimira mulingandaawo.
balina okugenda naye ng'ate baani abagenda batwala singa siggwe abeera abatutte baani ababeera bagenda okubajjawo singa siggwe abeera abajjeewo novayo n'okola statement ey'ekibuggwe nga bw'otali munnabyabufuzi then senga wabadde munnabyabufuzi amataba gabadde disaavu okulumba bizinensi yo oba ggwe baakugamba nti ebizibu ebijja mu ggwanga biba biwandiikiddwako nti bino bya bannabyabufuzi ekyo ekisobola okunywa emmaali ya munnabyabufuzi kyekisobola okunywa emmaali yo tekikwetaagisa kubeera munnabyabufuzi kubanga ebyobufuzi bw'oba tobiriimu byo bikubeeramu eyo statement esobola okukolebwa omuntu omubuyabuya era ow'ekiboggwe then senga wabadde munnabyabufuzi tewaali ze tutegeeza era lwaki tewaali ze tutegeeza nze siri munnabyabufuzi ne mwenyumiriza mu statement ebafuula baddandala waliwo omwana munnakenya yaŋŋambako mbu ye tagenda kulonda ne mmubuuza ate then enkya ogenda kwemulugunya ku bukulembeze obubi tokkirizibwa munnayuganda naawe nkikugamba kwemulugunya ku bukulembeze bubi singa oba tewalonda eddakiika ezo zosazeewo okutuula ewaka zigenda kufuga emyaka 5 leka kwemalamu maanyi mbu ne bwe nnalonda bigenda kusigala kyekimu okulonda kubeeranga kukola mpiya okeera ku makya n'oyingira owino n'otafuna kyokka n'enkya n'oddamu n'okeera ettuufu liva wala temwemalanga mu maanyi muyina okulonda no matter what muyina okulonda mu mbeera yonna kubanga gwabeera talonze toyina moral authority yemulugunya ku bukulembeze bubi kubanga obeera toyina gwe watuma obeera toyina gwe wasindika genda olonde regardless biki ebibadde nga mu kulonda kwemabega kola ky'oteekeddwa okukola bawerekera atambula nkugambye nti kola ky'oteekeddwa okukola bawerekera atambula naye omukyala n'oyimirira comfortably nze siri munnabyabufuzi ng'okaaba n'amaziga okaaba gakiggwa atali munnabyabufuzi gwani yakugamba nti amaziga galina kukaabibwa bannabyabufuzi kati kino njagala okukikutegeeza okuva n'olwaleero ebyobufuzi bikwatako nnyo n'okusinga bannabyabufuzi kubanga bannabyabufuzi decisions ze bakola ziwunzika zikosezza ggwe agamba nti tobiriimu ziwunzika zinyigiriza ggwe then okolota statement nti siri munnabyabufuzi ate nga decision z'abannabyabufuzi ziwunzika zinyigiriza mmwe ziwunzika zituddemu mmwe gwe kyogamba nti singa bannabyabufuzi be babadde ne bizinesi mu kibuga awo amataba tegaalize oba olowooza nti mu be gaayingiridde temwabaddemu bizinesi z'abannabyabufuzi gwe mbuulira oba ekibuga Kampala kisobola okubeeraawo nga temuliimu bizinesi z'abannabyabufuzi kyalemesezza amataba okubayingiramu then kakati okola otya statement eyanze siri munnabyabufuzi olina kusooka kubeera munnabyabufuzi okwogera ku bikyamu ebigenda mu ggwanga ate nga byo ebyobufuzi bwe biba binaakwata akinga tebisobola kulinda kufuuka munnabyabufuzi ebyobufuzi biringa ng'omwezi tosobola kugudduka buli woogenda ogusangawo ebyobufuzi biringa ng'omwezi tosobola kugudduka buli woogenda ogusangawo ekisinga okubeera ekikulu mu kaseera kano kwe kwenunula ekirungi nti amataba ago gatuuseewo nga tuli mu kaseera ka byakulonda gazzeewo nga tuli mu kaseera ka byakulonda mufunye obusungu ate nga muyina option dear Ugandans abasuubuzi mufunye obusungu kyokka nga mulina option neva mwene mukayananga na bizibu bireeteddwa kizibu lwaki temujjaawo ekizibu okusobola okuwona obuzibu obuva ku kizibu abagagga ba Edward Mugalu abagagga ba Semwezi bayambako gavumenti eno abasuubuzi b'e Uganda muyambyeko ki mu nkyukakyuka
eva abasajja bakambwe muli bakazi senganga abasajja bakambwe ate ncha ne mujjanga mutukayanira yinfirisi China Town renti amasannyalaze amazzi mwe bagenda bafuula bize nga akanyonyi amuli busy for nothing n'obudde bw'okukola mulina okubumalako nga mwekalakasa kuba muba mwakatereza ekya rent amasannyalaze ne galinnya muba mwakatereza ekya rent ne babakweka akasumuluzo katoyi. Imagine mu kibuga Kampala mwosanga omuntu asasulira rent nga talina wa kukyama. Mu kibuga Kampala mwosanga omuntu asasulira rent nga era waakolera naye nga ate ow'okukyama ewali mu kizimba ekyo oba akamugwanya akali mu kizimba ekyo ate kakusasulira nusu 5. Kati ne mubeeraawo leero mwekalakasa lwa ttooyi nkya lwekalakasa lw'amasannyalaze luli ne mwekalakasa olw'emisolo luli ne mwekalakasa olwa China Town luli ne mwekalakasa olwa infirisi mugenda kwekalakasa paka ddi mujjewo ekizibu. Edward Mugalu yajjawo ekizibu. Omugagga Semwezi yajjawo ekizibu ekyenjawulo ekiriwo nti bo bajjawo ekizibu ate ne beereetera oguzibu ogwatwala obulamu bwabwe. Tewaliiwo tteeka likugaana kwenyigira mu kwagala nsi yo. Sijja kugamba kwenyigira mu kugoba gavumenti kubanga okugoba gavumenti kitegeeza kwagala nsi yo. Obusente ne mubusirikira ne bumala okugwamu awo amataba ne mutukayanira mbu ssente zaffe ziyulise. Tuzikolere ki? Tuzitonge? Emaali yaffe eyingiddemu amazzi. Nze bannange mulaba bulijjo lwakuba nsirika naye ntunda bukapati era yense yatandika ne bizinensi eya kapati era ngimazeemu ebbanga nga nsuubula bukapati naye mulaba ekintuuseeko. Kakati ffe tukitegedde leero nti olina mwana weeyo gozze mu kuziika ate nga kitaawo bulijjo abadde mulamu nga yateeka n'ebirango ku leediyo nti njagala baana bange. Ozze mu kuziika temundaba bwenfaanana omugenzi. Nsuubula bukapati kati ate gwe olina okwagala ennyo yeekolera alwana nga talina nsonga lwaki alwana. By the way kati bw'ombuuza n'ensonga lwaki nnwana embula ate osanga eyalibadde n'ensonga nga takomye ku kyakusirika naye nga n'okunvuma anvuma. Nze bwe njogera ku misolo ntaasa gwe omusuubuzi, bwe njogera ku bubbi ntaasa gwe omusuubuzi, bwe njogera ku butemu ntaasa gwe omusuubuzi. Naye kyannaku nnyo wanfuula endogoyi n'okwetikka emigugu egitali gyange n'egijo ng'omusuubuzi. Nze itongwa nze nnina okwogerera ku by'obusuubuzi. Ekizibu mwakireka ne kyandaala kakati kikuze kibatuuseeko. Era mu butongole njagala bategeeza nti mugenda kukiwulira. Mpaawo atalikaaba. Ezo statement ne munaazikola nti siri munnabyabufuzi weetonderani. Ofiiriddwa emmaali yo oli mmazigo okaaba mbu ate siri munnabyabufuzi weetonderani. Mu bufunze tonnayiga ne mu kizibu toyigiddemu. Kyova olaba onaaba oyogera ku kizibu era osooka kyetondera ekituuse ku ggwe ate bwe kirituuka ku nze. Siri munnabyabufuzi yakola atya ana? Mwannyinaze Nambooze munnabyabufuzi yakola atya? Tewali tteeka likugaana kubeera munnabyabufuzi oba okwogera ku by'obufuzi. Ebyobufuzi okkirizibwa okubyogera kate tebibeera bya bufuzi, bibeera bya buntu mwe tuwangaalira. Bibeera bya buntu mwe tuwangaalira era ebikosa abantu mwe tuwangaalira naffe ababawangaaliramu. Mulekeraawo okulowooza nti okwogera ku bubbi obeera munnabyabufuzi oba kirina kusooka kwetaagisa kubeera munnabyabufuzi. Okwogera ku butemu tekirina kusooka kwetaagisa kubeera munnabyabufuzi. Okwogera ku bikyamu ebigenda mu maaso mu ggwanga tekirina kwetaagisa kusooka kubeera munnabyabufuzi. Otherwise senga gwali gutyo n'abeejja ekinaana tebaali enunudde kubanga tebaali bannabyabufuzi. Ekikyamu olina kukyogerako nga muntu. Kikwetaagisa okusooka okubeera omuntu okwogera ku bikyamu so okusooka okubeera munnabyabufuzi. Ebikyamu byogerwako bantu so si munnabyabufuzi kubanga munnabyabufuzi ye n'okulimba bali bati. Kakati ate eddoboozi lya munnabyabufuzi nakasiya nnyo ku ddoboozi lyo ana.
ku ddoboozi lya Farida Nakazibwe. Ne Kalida Nakazibwe buli wavaayo atukuba voje. Atulabanga abatategeera ye ategeera ennyo okutegeera kwamusuula ku Ssekadaama ng'asikaali w'omu Kata. Amulimbye mbu alina kampani okukakkana ng'omuyaaya amukuunyuukiddemu. Naakubanga obulatti ye kirabira ewala. Nafunye ono n'awalana nno n'omuntu mulamba olw'omuvubuka oyo. Agenda okukizuula ng'omuvubuka wa koolokoolo, omuvubuka muferefere, omuvubuka just kusala channel o naye talinaamu ki sente, talinaamu na future. Ne weesanga ye feeriya mu bulamu bw'omukwano kubanga agenda okutuuka ku mufere ng'avudde ku jjajjaawe Moses Kigongo. Ng'avudde ku jjajjaawe Moses Kigongo. Desperese ye kutuusa okwagala bajjajjaabo. Desperese yo ekutuusa okwagala abavubuka ng'olowooza balinamu naye nga tebalinaamu n'okibuuka luvannyuma. Kyekikulaga nti twetaaga enkyukakyuka. Olaba naawe alina bw'oli. Walemu okufuna omusajja gw'oyagala ng'omwagalira ddala, oyagala omusajja ng'olina ky'omufunamu. Naye buli abantu bwe boogera, balema okwogera ku bizibu ebiruma abantu, balema okwogera ku manifesto yaabwe, boogera ku bannabe. Manifesto yaffe ye Museveni. Njagala okyenfasizinga bannayuganda mwenna. Manifesto yaffe ye Museveni. Kubanga ebizibu Museveni byaleetedde eggwanga bye twagala okuggyawo, meaning manifesto yaffe Museveni. N'abo abamuyambako, n'abo abamutembeeta, gwe waali soose ne weebuuza lwaki tetwogera ku Bakaalidi Awukyawo, lwaki tetwogera ku ba Michael Mutyaba, lwaki tetwogera ku ba Alan Akero, lwaki twogera ku bano? Kubanga bali part of ebizibu bye tuzze okulwanyisa. Bali part of ebizibu bye tuzze okuggyawo. Kale tugamba otya mu kifo ky'okwogera ku bantu twogere ku bizibu bitambula? Ebizibu kyeki? Ebizibu be bantu. Era naawe abantu be bakuleetera ebizibu n'otuuka okweberekwako jjajjaawo, n'otuuka okweberekwako omusajja ng'omulimbye nti omwagala, kumba olina ky'omwagala mbw ataakikuwa, n'onyaamuuka, n'onyaama. Wekula otya statement ey'ekibogwe ng'eyo gwe omukyala ow'erinnya. Omanyi Nakazibwe oyo mulaba ye mukyala eyali asinga bulandi enzito mu bakyala ab'amawulire ab'e Uganda, era ng'ekigambo kye kisobola okubeera useful nnyo, naye yafuuka omujjerezi, yafuuka akuba evvooje. Kati naye alinda omwana w'amala oggwa mu swimming pool oba mu mataba tujje tumusaasire. Bane Nakazibwe afiiriddwa nnyo omwana, mbwa nti nkola mb'omufu tayogerwako kibi nga yakola biki birungi, mb'oba ali mu buzibu alina kusaasirwa nga naye yasaasira. Nze nziikirako baziika. Kebe birthday nze njagaliza bajinjagaliza. Nze okuteeka ku mukutu gwange nti nkwagaliza birthday, gwe wanjagalize yange mpa nkuwe, siwa atawa, siyola nganga, sigiryako magi. Nawandiikidde genocide. Lwaki tewawandiikidde ministry ya ebibamba ebigwa bitalaze? Lwaki Sale? Sale wawandiikidde wakyali eggulu. Ekyo ekikuwandiikisa Sale kitegeeza tetulina gavumenti. Gavumenti be bantu sekinnoomu, era ensonga lwaki Sekandi ng'akyali deputy president yagenda e Masaka ne genocide ate ng'abantu b'e Masaka abalina deputy president ebizibu ate babiroopera Muganda Museveni nti gavumenti bantu sekinnoomu. Kyova olaba naye wawandiikidde Sale. Ffe abatalina imero ya Sale tukole tutya abafiiriddwa emmaali yaffe naffe? Ffe abatalina imero ya Sale tukole tutya? Ffe abatalina imero ya Sale tukole tutya? Mpulira okaayanira okukuliyirira, enkuba eweddeyo. Wano twali mu COVID nga mukola nga baddiikula balya ssente z'eggwanga ng'abasomesa enjala ebattira mu nnyumba. Mwe ne mwefuula ng'ab'omugaso mwekka bandiyirire, wakiri batukompasetinge, tebeetaaga bakompasetinga.
bw'ogenda nga mu ddwaliro okujjanjaba omwana kolera nga toyonjezza waka era omusawo kyasooka okuganga abasibula mugende mulongoose waka kubanga bagenda kuba bakabasibula era mukomewo kubanga ekyabaleeta kikyali yeewaka newe banaabakompasetinga newe banaabaliya ssente mmeka ng'ekizibu kyo kikyaliwo kibukadde era mujja kwetaaga ekiseera okuddamu okuliyirirwa bakuliyirira ozimba ekizimbe ekikyo bakuliyirira ogenda okolera e Kenya bwe bakuliyirira ng'oba okyagenda kukolera mu Uganda oba ojja kwetaaga era okuddamu okuliyirirwa kubanga ekizibu ekikuliyirisizza kikyaliwo enkuba tennaggwayo mu ssasa lya Mukama enkuba ekyatonnyera ddala enkuba ekyagenda mu maaso ate ng'ekibuga kyo kikugamba kibooze tekirina we kisiza kakati okuggyako nga bakulirira genda kukolera Kenya nga bakulirira genda kukolera UAE naye baba bakulirira ng'era kye bakuliridde ogenda kukizza era wennyini awo nkulayirira era kijja kufa weetaaga okulirirwa okulala waliwo ajjo gaawe bampa ssente zange ngenda zizimbamu emizigo bakikyonco tobawulirangako baserunjo gitobawulirangako abasende ettaka tobawulirangako nkubuulira ng'era sikwekwekeredde naye banankuwa ssente ojja kuddamu okwetaaga okuweebwa ssente singa onaasigala mu sisitimu embofu sale toyina muwandiikira sale toyina mukubira actually kebeere ministry y'ebibamba n'ebigwa bitalaze kuba nayo teyina solution naye enkuba egiteebereza nga bakadde ba ku kyalo kekutaawo mwanule kekose bweti tebayina kakodyo konna ku nkuba efudemba gwe ate olaba tebalina kakodyo nti bweba emaze okufudemba tulina ku bijenereta ebiyinza okunywa amazzi mangu ye bwe tugapampinga tugajje mu bizimbe tugayiwewa bwe tugapampinga nga tumaze okugajja mu bizimbe then tugayiwewa kakati abantu boolaajanira balina ministry ennamba ekola ku ekyo kye batasobola kuteebereza kyokka ne bwe kiba kiguddewo nga tebalina kakodyo ne mbatunuulira n'obubaketi bwammwe nga musena amazzi eyo mu bizimbe byammwe mubweweereza nga bukalayi bwa musenyu oba bulooka ani yali aggyeko bulooka ku ttanuulu amusimbye olwakasota muzibaka muziteeka ku ttipa oba ku erefu bwe babadde basomba obubaketi kakwate nono kakwate n'oli keweereze kakati tewali compensation egenda kutereeza embeera eyo ekigenda okutereeza embeera eyo nga mugjeeko nakyemalira abantu ssekinnoomu baveeko n'okwagala obuntu obutono mu buveeko mwe mulwanyise system era mulwane system ekyuke ebintu byonna bijja kutereera kuba ne banaabaliyirira ne babawa sitooka mmwe abatono ba Anatalia oza abalina amannya mugizeemu era enkuba ekyatonnya enkuba bw'enaaba tetonnye ababbi bajja kumenya ababbi bwe banaaba tebamenye renti agenda kulinnya renti bw'anaaba talinnye amasannyalaze gagenda kulinnya amasannyalaze bwe ganaaba tegalinnye emisolo gigenda kulinnya kakati gweddeeyo sibanyambadde nsuubula kapati namunagani mweno system embofu mwemulowooza bulijjo bwe tukaaba tuteeka butungulu mu maaso mukyala kibalama yali atadde obutungulu mu maaso omugenzi kati mama wasigirinya yali atadde butungulu mu maaso gw'okaabira mu maali ezzikawo waliwo abaafiirwa abaana kyova olaba gw'oyagala compensation ow'omwana bamukompensatinge batya ow'omwami bamukompensatinge batya abanja kitaawe bamukompensatinge batya mubisirikira era mulowooza nti ffe ababyogerako tetulina byakukola tubyogerako ku lwammwe omwana ajja n'akuvuma laba kino ekisiru gwe olowooza abaana ba Bobi Wine basomera babo gye basomera gwe ababo basomera ba Muhoozi gye basomera nze abangi basomera ba Kyagulanyi gye basomera kwabo basomera ba Muhoozi gye basomera no
bw'okitunuulira kyekyetaaga empeke z'emulago n'essebo kikuliko kikkalirira emulago tebajjanjabirayo baana bange. Uganda temuliimu baana bange. Manjogera ku lw'abaana bo. Uganda sirinamu bizinensi. Manjogera ku lwa bizinensi zo. Uganda sirinamu bizimbe. Manjogera ku lwa bizimbe byo. Naye Anatoliye n'akutunuulira n'akukyawa nnyo. Oyogedde ku gavumenti. Ojo naye ng'ate bye bitwala abaana babye mulago. Abaana babye be basomera mu UPE. Naye nga comfortably akulika kuvuma n'obikkula. Ogenda otunulye ku profile ye ng'ali mukyala aseesa mu kyoto. Nga yakuvuma mbwe akuvumira Museveni. Aba Bobi Wine nabo bajje wano. Gwe bw'oba okakasa nti Bobi Wine ali kyali olw'okuba yajjaawo. Kati naawe jjangu okolerera ababo. Simple. Gwe bw'oba okakasa Bobi Wine ali kyali n'abaana be basomera Bulaaya olw'okuba yajjaawo. Gwe ababa oyagala basigale nga basomera miti. Kati then it's high time naawe okujja olwanirira abaana bo. Naawe okujja okolerera abaana bo. Comfortable oli akusongera ku Solomon. Naye ng'ate ye tasobola kusonga ku Muhoozi. Gwomubuuza gw'ofaanana Muhoozi? Oba ofaanana Luhamya? Luhamya gy'asomera gy'osomera? Muhoozi gye yasomera gye wasomera? Anyway, tusobola obba understanding nti embuzi wadde egezaako kutomera ng'ogitwala ku ttale osigala oli komanda waayo era olina okugitwala ku ttale eri kubanga ng'olabye obulabe bwerina mu kusigala ewaka egenda siiba ki enjala. Tusobola okuandastanding entegeera yammwe entono. Mwe abatukiiya n'abatuyeeya naye tubikola lwakuba mmwe. Anatalia nga yamanyako ddi nti byenjogera ali byogera ate nga ye abyogera akaaba. Si bizinensi zokka. Oli ejja n'abeera n'akayumba n'ajerega buli omu. Kino kisenda mayumba. Oli abeera ne ka bizinensi n'ajerega buli omu. Ate Anatalia akugambye ye akweka kakweke. Olabye amataba we gakukunuddeyo senga weekukunulayo ng'amataba tegannakukunulayo oba osanga n'amataba tegalituuseewo. Kuba mwenna mukkiriza era mugamba nti gava ku mwala oba gaavudde ku mwala. Mirundi emeka gye tubadde twogera ku nsonga nga Anatalia buli ku makya olina empewo ne gy'otatwazika oba gy'oteeyazika ogyazika nze itongwa nninamu omu edduuka mu kibuga. Sijja gamba okutwazika ku maloboozi gammwe. Okweyazika ku maloboozi gammwe mmwe bennyini. Kubanga amaloboozi gammwe tegali useful eri nze itongwa. Tegali useful eri Kyagulanyi. Gali useful eri mmwe. Kakati ana mubuuza olowooza Kyagulanyi waliwo ngatto zemmeka ezayiseemu amazzi. Byayogerako bya advocatinga for you. Biyamba mmwe. Bitaasa mmwe. Nene mumukubanga evvu gy'abamu. N'okusirika obusirisi ng'olabye ekitaamu obeera okkiriziganyiza nakyo. Nkiddamu. N'okusirika obusirisi ng'olabye ekitaamu obeera okkiriziganyiza nakyo. Nze yeekolera itongwa. Kitalo nnyo ekya mukyala waffe. Mukyala wa Kibalama gwe basanze ng'afiiridde mu nnyumba mu kinaabiro. Kitalo nnyo nnyini ddala. Omukyala emyaka 5 oba 4 agigobye agoba mwami wa munoonya. Ne kyannaku atuuse kugenda mu ntaana nga talabye mwami we naye ate nga Nabbanja yamukakasa nti amulina. Imagine. Nga mukyala Robina Nabbanja wakakasa omukyala nti oyina omwami we. Wakakasa abaana nti oyina taata waabwe. Robina Nabbanja waakiri beera n'omutima gw'ekizadde. Tokikola nga Ssaabaminisita, waakiri kikole ng'omuzadde. Obawe Kibalama ne bw'oba omumaweeredde mu mulambo. Kuba tetumanyi oba Kibalama yafa oba Kibalama yazaawa. Ne bw'aba yafa mubaddiza omubiri gw'omuntu waabwe bamulabeko emmanju w'enju n'abaana bakimanye nti taata yawummulira awo. Waakiri
kitalo nnyo nnyini ddala bannange. Abantu b'e Butambala mwebale nnyo, mwebalire ddala omukwano omungi gwe mwalaze His Excellence Kyagulanyi. Abantu b'oku Masaka Road, obutawuni obw'enjawulo, buli omukulembeze we yabadde ng'ayita, mwebale kuŋŋaana mu bungi. Abantu b'e Gomba mwebale kwagala nnyo omwana w'eka. Abantu b'e Sembabule, omwana w'eka ali mu kitundu kyammwe. Olwaleero sinakindi nkakasa atuuse we nnateera puroguramu eno. Nze yeekolera Ddongwa.